Emabega ko tuzze tukulaga abatuuze abakozesa oluguudo lwa Kyogabanda ekiri mu disitulikiti y'e Wakiso nga balajana olw'ababbi b'emmundu ababateega ne babanyagulula kw'ossa n'okubatemula nga baasaba abakuumaddembe okuvaayo babataase ku bakyala kimpadde ababamazeeko emirembe. Kino kyawaliriza abakulu mu bitongole ebikuumaddembe okuli poliisi n'eggye lya UPDF okusitukiramu ne balimisa abakyala kimpadde okukkakana nga bakutte basatu abaali beenaanisa ebyambalo by'amagye nga bano bateega abantu abakozesa oluguudo luno n'ekigendererwa eky'okubanyagulula. Mu Kyoga batuteegeramu nnyo kati ennaku zino tetukyayitamu, tuyita kakunyu oba kikookiro. Saawa bwe ziwera 3 Kyoga oba tokyasala, naye abatubba baba mu byambalo by'amagye, batukuba kibooko emmotoka oba omutuuze omu aba agenda nga bapaakinga emmotoka waggulu nga batugamba amala okuwaayo ssente gy'olina linnya emmotoka. Abalabye amangu ne baweta ne badda e Wakiso. Naye mu Kyoga wabi nnyo. Sabbiti ewedde bano baasudde emisanvu mu lutobazi lwa Kyogabanda olwawula Town Council y'e Wakiso ku ggombolola y'Emmende nga banyaga abantu obutabalekera akantu nga batuuze bagamba nti abababba baali mu byambalo ebyefaananyiriza eby'abakuumaddembe nga baali bakutte n'emmundu. Ababba abatuuze baffe babeera mu byambalo ebyefaananyiriza eby'amagye, tetumanyi baba security babaki naye kikyamu nnyo. Akantu ako twogedde ebbanga ddene nga tutegeeza gavumenti, tutegeeza bekikwatako security bakimanyi. Si ku musa ebiri abantu babbirawo babiddewo abantu ebbanga eriwera. Bongerako nti kati bwe ziwera ssaawa 3 ez'akawungeezi tewaba asala nga n'abantu abalala batya okusenga mu kitundu kino olw'obumenyi bw'amateeka obukifumbekeddemu nga bawanjagidde abakuumaddembe baddemu ebikwekweto naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Zibumbu abantu bonna batuguze eno tebakyasobola kujja ku kitundu kugulayo olw'ensonga emu oba bbiri. Omuntu w'omuleeta yagamba teri security, simanyi we naakomawo eno, buli wenkomawo mu kitundu sangwa mu babbi batubba batukola ki ne batutwalako ebintu byaffe. Amyuka ssentebe w'eggombolola eno Mathias Ssemujju alambuludde ku nsonga eno naye n'asaba abakuumaddembe okusitukiramu kuba embeera esusse obw'omulamuzi. Kubanga mugira ne mutugamba nti si ba UPDF naye ffe abantu ba bulijjo nga basiviliyo tetuyinza tegeera wa UPDF yaani. Kyova buli kaseera tuba tugamba nti abasirikale aba UPDF batubba. So ba UPDF eveeyo bwe banga si be babba batangaze gwanga ate abalabe engeri gye basobola okutuyambamu abantu baffe balekeraawo okutulugunyizibwa n'okubbibwa mu kikko ekyo. Bwe twogeddeko n'omwogezi w'eggye lya UPDF ekibinja ekisooka Major Charles Kabona ategeeza nti okusinziira ku kunoonyereza kwe bakoze bakizudde nti ababbi bano bakozesa byambalo ebyefaananyiriza ebyabwe. Naye tuwulidde ennaku eziyiseewo ngu ate bizeemu waliwo abantu abajja ne babba kubanga natukune ku poliisi ne bagamba kituufu abantu bababba. Naye poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza abo baali baani. Bwabuziddwa ku ky'emmundu ababbi ze bakaalakaala nazo ategeeza nti obuzibu bwonna buva ku ntalo eziri mu mawanga agatulinaanye ekibakaluubiriza mu kaweefube gwe baliko ow'okujja emmundu ku bantu ba bulijjo. Ate n'ensi endala ezituliraanye oba neighboring countries zibadde nga ziyise nnyo mu ntalo. Nesaawa zino twogera endala zikyali mu ntalo mukitegeera nga Eastern Congo waliyo entalo nnyingi eyo. Kati omuntu emmundu ayinza kugikukusa n'agiyingiza eggwanga. Kyengamba kubanga boda zaffe tusigamba ngu tulinako wall fence bagizimbako. Ono aliko amagezi gawadde abatuuze okusobola okulwanyisa ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka n'okusingira ddala mu nnaku zino enkulu omuli okukolera wamu n'ab'ebyokwerinda nga babatuusaako amawulire era ne balabula ne bannyini mayumba agapangisibwa ku bantu be basuza. Ng'abantu ba bulijjo si mwekengera abantu singa tobamanyi bwe bava. Singa omuntu ajja nga yagala ennyumba yakusulamu tomumanyi. Omuntu ogusoose kumulabako ku lwaki tosooka n'omubuuza n'ogamba naye oyagala ennyumba ovuddewa nga sikumanyi okola bizinesi ki. Naye ennaku endala osanga ffe twagala nnyo ssente singa omuntu ajja ne ssente ng'ayagala ennyumba gwe tofaayo. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaleero.